Natali bw'oba oganya okukola kyenkugambye ŋŋenda kuwalana olyenga n'emirembe gikuweddeko ewaka nze nkulabula. Sisobola kukuwagira lwa nsonga omwana olinganga mulinako ebbuba. Liri bbuba lyennyini nze nina kye sitegeera. Oyo omwana muwala ojja kumukozesa ensobi. Tofaayo obeera nange gwe kyoba omanya buli kimu kibakkiriya. Ate okimanyi taatawo ne maama wo nabo bakolanga ffe okukufuna gwe. Kati gwe nkitegedde ekikoogeza ebyo olw'okuba oli mukwano ne Dickson kayita olaba nsobi za kitaawe n'erinda taata kaali kiguwamu nti mweyagala ojja laba. Magezi okimanyi bulungi siyimiridde bulungi nenkakasa bena banfunya akalimu enkoko seggwanga ojja gifuna. Sinabadde ndowooza nti taata wanaava mu kkomera agendako mawa akyuse naye talina kyakyuseemu wadde. Empala nayongera kuseesaamu buseesa. Ndowooza babamusiba mwaka mulamba yalikomyawo alangirira Ssematalo waakusa. Mumaze obudde bungi nnyo mu mpalana ne mutawa mwana wammwe omuwala obudde obumumala. Kati wuuyo ali lubuto ago ge bayita amagoba g'empalana. Natalia. Natalia. Talia taliwo nzaliwo. Alazewo. Mutumye. Omutumyewa? Ntumyeko ku dduuka. Kukola ki? Mutumye yatuletera ku bintu by'okozesa ewaka byonna byatuweddeko. Kati mama Magezi kankujukize. Nakugamba baba wange, mukuru wange, taata Natalia bwe yali afa yanfiira ku mugongo kono. Nali musutudde mutadi ku mugongo. Mutwala mu ddwaliro. Nampita nagamba gatonya konzi wanji baba. Nagamba yimirire. Nze kirabika ngenda kufa. Nteeka wansi. Muteeka wansi. Nannamira ebigambo bino. Nagamba muto wange konzi wanji nze ngenda kufa. Naye nkulamira okukuuma omwana wange. Omwana wange
mulabirire bulungi. Olwayogera ebigambo ebyo nassa omuko gw'enkomerero n'afa. Najja wano ne nkugamba ebigambo ebyo n'endowooza obitegedde naye tiwabitegeera. Kati okuddira Natalia n'omutuma ku kyalo mbwagende n'omutuma yekka oba omutadde mu kukemebwa. N'obulenzi bwa kuno bufuna omukisa ogumutuukirira ne bumusooseka ebigambo mu matu. Ekintu kye saagala. Naye nze sisuubira nti Natalia kudduka we mutumya asobola okufunirawo obuzibu. Ate ekirala, Natalia akuze. Asobola okwawula ekirungi n'ekibi. Siganya akuze. Naye ekyo tekitujjako obuvunaanyizibwa ng'abazadde okusigala ng'omwana tumulungamya. Ffe tulina omulaga ekituufu. Kale kinnumye. Ani ono? Mbulira naawe tonduyisa. Ono Dickson. Kyaku. Natalia. Wanje? Dickson ya. Yoba Kyaku nawe waba kinembeera ze ez'ekito oba zinaakugwamu ddi? Nkoze eki? Wenna ova eri onkwata mu maaso kati nze nakakasiza ku ky'obuyonjo bw'engalo zo. Natalia. Wanje? Wada n'okwesunako. Omusajja gwe wafuna muyonjo. Era nze oluzuukuka kyensooka okukola kunaaba. Gwesooko neetegereze bwenfaanana. Ntunuulira. Weebale nnyo taata weebalire ddala okuntegeeza obuyonjo. Natalia. Kiki? Nina pulaani. Pulaani kyati? Nja kumanya oba leero oli fere nga ntwaleko out. Nange enva ndinaaba bizi oba siri bizi. Simanyi naye we naaba free nja kubuulira. Naategeera ntya. Okimanyi sisobola kujja wamu kitaawo mutya. Kiro kikwetaagisa kujjaka. Naye nze we nalabira wonna nti ndi free ngenda kutuma amagezi ajja kubuulira. Bweba mukakamu totya. Oba oli awo nga amagezi akutuuseeko. Okitegedde? Muko. Magezi. Ekikumpisiza njagala ogenda ompiteko Natalia. Omwagaza ki? Muko oneerabidde. Dickson, nagaana okumpita muko nga tompanga ku nkoko. Magezi okimanyi bulungi siyimiridde bulungi. Nenkakasa bena banfunye akalimu. Enkoko seggwangu ojja gifuna. Dickson, leka abayimiridde obulungi kati baba bantuma mpite mwanyinaze naye gwe mwesonyiwe. Magezi awo toyogedde mu bulungi. Kati nno gwe oyogera obulungi. Kati mu byonjogedde awo kibi ki kyenjogedde? Abuuza bwe tusobola kifuna mu bwongo obwo muli n'okisayansinga tinjagala transport antwala omuyita. Kati nkoyo sete nga mmeka? Kola 5,000 zokka. 5,000? Ogenda mu kimakabula mayido oba katakwi? Kati nno bireke. Magezi kankola 2,000. 12? Ndi mu myaka egiri Japan. Ezo zigendo ziwe baganda abo. Kale engeri gyoganye kankola 2,000 esatu nazimanja jazikuwa akawungeezi. Kale zeeti ninyanza nnyo muka. Tiweebaza nze lya ssente. Annange mukolera oli mukambwe. Sikolagana na baavu nze ssebo. Ssente naziteesa. Kyokka ate ozisudde. Awe ziri naawe. Magezi. Mbulire kituufu gye watumye Natalia. Namutumya ku dduuka. Naye ku dduuka wano lwaki takomawo? Nange simanyi. Ne Magezi simulaba. Iba nange kyogereko. Ndowooza omwana oyo yagoberedde munne. Bayika bagenze bombi omanyi tebateŋŋana kati bali bati. Onzise. Ekyo kinga toteredde. Naterera ntya nga Natalia simulaba? Ng'okimanyi bulungi Natalia omwana omuwala omubwati gwe tulina. Ate nga baatulamira mulamire. Nze kikwata ku bulamu bwa Natalia kinkwatako obutereevu. Ekintu ekibi okutuuka ku Natalia ate wakiri kituuka ku mwana owaffe gwe tuzalira ddala Magezi.
neni kitatuka ku Natalia. Ekyo nkimanyi. Tokimanyi. Senga obadde okimanyi obadde totuma Natalia nagenda yekka. Wandigenze naye. Oba nze nungamba nimuwerekera. Nitugenda babiri. Kale kampitoko ngende ku dduuka ndabe lwaki takomawo. Yiteeri. Kati bireke togenda. Kati mpe engato n'omutwalo gwange nakuwadde guleze ngende makubo gange. Mu makubo go oba ku dduuka? Mpa bye nkugambye. Okimanyi nti mpuli asagala nakuva wano. Lwaki? Kyo kituufu omuzungu yabiraba. Yagamba nti love is blind. Ekoze eki? Okimanyi nti nze gulaba wano mama yantumye dda ku dduuka. Naye amazima gennyini laba gye ndi. Tofaayo. Obeera nange gwe kyoba omanya buli kimu kibakkiriya. Ate okimanyi taatawo ne maamawo nabo bakolanga ffe okukufunamu. Naye ndowooza kangende ewaka ndabe kangende ndabe oba anti dduuka yakomyewo. Muko wulira nno waakookoza mbu muko omuyita muko wali omuwadde enkoko ye. Namuwa n'ekisinga enkoko. Kyekisinga yakimanyi. naye era ekyo tekimala. Kwata kyonna ky'osobodde nkisitule nkimutwalire awajja kuba akakasa bulungi nti tubadde ffembi. Naye nedda tomperekera, bw'onomperekera abantu bagenda kutulaba bazunze ebigambo bituuke n'ewaka. Ovaawo. Natalia ali. Simanyi gyali. Kyogamba tomanyi Natalia gyali. Sinnaba taata kwanze va ku kisaawe. Mama Magezi. Mama Magezi. Wangi. Jamu. Oba kuŋŋamba wano mbu Magezi ali ne Natalia. Magezi wuuyo agamba ye tanalaba ku Natalia. Omwana wamutumyewo. Magezi ovaawo. Mama nva ku kisaawe nze. Ate ng'okomyewo mangu. Ani tuse ku kisaawe ko kinatugamba mu buti yewulya bulungi tujja training olw'eggulu nange kukukomawo. Bannange. Kati Natalia ali luddawo. Kati omubuuza nze. Nze gwe omubuuze nze namutumye. Ate kati Magezi olagawo. Olaba ogenda ogwayo. Olagawo. Mama ngenda kunonya Natalia. Ogenda munoonyeza. Anti ogambye omutumye ku dduuka. Naye nange neewuunya ku dduuka wano omwana gye yagenze butadda.
kyokka ate ye taata wagitutte nga nsonga ndala nnyo 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 atabuse alinga agamba natumye bujje. Nanga nti mulabye ng'emisuwa yonna gimuzimbye mu bulago endowooza oba leero kiki naye nze maama ndowooza Natali ayinza okuba ng'agenzeko mu mikwano gye ng'ayitiddeyo kubabuuzaako. Wamma nakyo kisoboka. Kale gendo yanguweyo. Kale maama. Natali, Wangi taata. ova. Nva ku dduuka. Naye gwe bwe bakutuma ku dduuka bw'otuukayo ng'osaba omufaliso ng'oweebaka n'oguloota ng'oloota. Nedda, nagenze ku dduuka ng'omukyala taliiyo. Ne ntuula ne mmulindalindako ngenza okulaba nga tajja. Kwe kusalawo nzire ewaka era bye bigere bino. Wamma kulikayo. Oddayo taata. Kakati, Natalia, lwaki gwe omuntu akwagala ku nsi kuno tomumanyi? Atawo taata sikufunye. Nga kiki kyotafunye? Eggulo bwe nakugambye olugi tolusiba kulunyweza luleke nga lugule. Lwaki walunyweza n'enzigi ekirundi lunemawulawo? Ogamba ebyoluggi. Munange neerabidde. Ensonga enkulu bwetyo n'ogyerabira nga teweerabira kulya. Neerabidde bwerabizi. Naye taata, waliwo kyensaba onnyinyonnyolemu. Nkitegeere bulungi. Taata wange omugenzikazi wali omuyita otya? Wabula ate gwe agamba gwe yakoowa. Bulijjo nkugamba nti kitaawo yali mukulu wange. Olwata ebbere lya maffe bwe papa nze nindibaka. Kitaffe alyogo ne nnyaffe ogo. Kati olonze obeera ompita otya? Kaso nawe okiraba olabye. Kati awo nze ogw'obeera muwala wange. Taata, Wangi? kati muwalawo gw'ovunaana ensonga lwaki yagadde oluggi n'alunyweza n'olema okumukyalira ekiro. Gwe wabadde oyagala okukyalira muwalawo? Ekyo njagala kati kino njagala ontegere bulungi. Sigamba nti nze njagala kibeerewo kubanga nze nkyagala oba nti ndi musego oba ndi musiru nedda. Nze nnoonya magezi ge nsobola okusembeza mu mbeere ku lubirizi nsobole okuyamba nkuwa ebirungi nga kitaawo bwe yannambira. Ekitegeeza bino ebirungi byonna by'obadde onkolera era by'onkolera by'oyagala nsasulire ekyo. Kale gwe oyinza okitwala bw'otyo kubanga geera amazima gali nti ku nsi kuno teri muntu akolera munne ebirungi nga talina kyasuubira. Naye kino njagala okikuume nga kyama wakati wange naawe. Maama wo tamanya totutabula. Naye kaakati ekintu bwe kibeera nga kirungi lwaki sireka maama n'amanya bonna bategeera toba kirungi. Kale n'omutunuulira kati abo wali obutategeera abo. Kati gwe tokiraba nti maama wo bw'ategeera nti nkuwa ebirungi agenda kufuna ensaalwa akuwalane. Ng'alaba ebirungi byonna bye waali mukoledde obiwanze. Olaba bw'afuna ensaalwa watandika okuwalana. Ensaalwa yennyini. Naye taata, nze ebyo ekintu mbadde nkimanyi mu bisolo. Embuzi, ente, enkoko bye bitazizza. Tebiriiko nti ono muganda wange, tebiriiko ono mwannyinaze, tebiriiko taata oba maama. Taata olabe tugenda okufuuka ensolo. Tetugenda kufuuka nsolo kubanga ogenda kikuma nga kyamu. Bw'okyogera olwo tugenda okufuuka embuzi. Kikuume nga kyama tujja sigala nga tuli bantu. Okitegere kaakati osazeewo ki? Tolowooza nnyo kwata. Ate zaaki? Sooka okwate ssente olyoke obuuze. Taata, ssente zino zaaki? Ezo ssente zizo zikolemu kyoyagala. Nzanye taata. Naye ekigambo taata kikendeeze. Kati nkuyitaani? Tosobola kuyiiyayo kigambo kitali ekyo. Naye nzanye taata. Kale kyenakamala okugamba ate kyoddamu. Natali, maama wo tomugamba nti ondabyeko. Owulidde? Bw'oba oyagala nkuwa ebirungi sirika. Tonandabako nange sinakulabako.
Abeno. Wandise. Tata Dickson. Kusanyusa okulaba ssebo. Kale nnyabo. Tuyingira mu nnyumba ssebo. Nga sinaba kuyingira. Mwami Gatonnya ye gyali. Abadde taliwo. Kaakati babanga taliiwo sigenda kuyingira. Kati ssebo nkuyambye ntya? Naye nze sikitegeera. Kubanga buli lwe nzijja wano taliiwo. Buli lwe nzijja wano taliiwo. Ati munnanga akola aba agenze ku mulimu. Naye era omuntu oteekayo obuvunaanyizibwa. Munno kati bw'akoma wano tomugaa nti mwagala. Naye tafaayo yadde okunoonya. Eva nze nzija okumunoonya. Mugamba naye Tata Dickson okolamu naawe ensobi. Singa omukubira kasimu. Kati nze simu ezange bwe nzikuba ekisooka tazikwata. Oluusi ogikuba teriiko. Oluusi n'okuba enamba you are calling is incorrect. Kati mwagala nkole ki? Kati Tata Dickson nze nkuyambye ntya? Njagala ssente zange. Ssente ezo nzibanjiriza ebbanga ddene. Ati taliiwo. Kati nkole ki? Ndagewa. Ssente nzaagala kubanga bannange ssente ezo nzibanjiriza ebbanga ddene. Balansi yafika ku poloti tumumanyi mitwalo 8. Naye Tata Dickson obwo busente nze siraba lwaki bukwereza emikya wenna ne bukuleeta emitaafu mu kyenyi obwo busente butono naawe wajja bukuwa. Mitwalo 8 ssente ntono nyezo. Kakati obanga ssente ntono zimpe. Ate nze Gatonnya. Mbadde nga mbogamye nti busente butono. Njagala ssente zange. Kambabuulire. Abantu bagula amapoloti oba bibanja. Noli ne banga basigaddeyo balance sinje emitwalo 5. Tebamukkiriza yadde okusimbamu ekitooke. Naye nze nabaleka ne mukola emirimu gyammwe ne muzimba n'ennyumba muzaliddemu n'abaana. Ssente zange muziremedde. Eno ennyumba we bayeekuluma. Tuddiza ssente zaffe osasula n'ennyumba otwale akapoloti k'oluyinza olowooza batuguza mata nnyo. N'olabira ddala obusiru. Obusirusiru obwo bwakufumbiza kisajja kitalina magezi ekipumbaavu. Kati oyogerera ddala ng'omu ku bikazi ebisiru ebitalina magezi. Gw'atalina magezi kubanga obwo obusirusiru bwo bwe bwattisa ne mukazi wo. Obusiru bwo bwatta mukazi wo, akasajja akakulu bakasanga kakudde masiga kagoya obuwunga ne kakomba n'emirawo. Kati olaba buli kyonna ky'ofulumamu gasiya mwerere busiru. Tolina magezi. Kino ekikazi kisiru. Bwe kisirika bwe kiti n'olabira ddala omuntu alabika ng'alinamu ku magezi. Nalwo olwasamya akamwa. Omuntu n'alabira ddala obusiru mu bulere nga buvaamu kikazi gwe. Tolina magezi pumbaavu. Gasiya. Mujja kuzimpa. Omulabi. Nedda. Sanze edduuka liggale nga ne Auntie Sarah taliiwo. Kati bane Natali yabuliddewa. Nange simanyi maama tandise nofunamu obweraliikirivu. Wabula nno olwaleero lwankeeredde nga lwambirigo. Lwambirigo? Ate lutya maama? Taata Dickson yava wano kyatanvumye ng'ekyakyerabidde. Ate ng'akuvumira ki? Abanja. Abanja ki? Abanja ssente ze. Ssente ki? Omanyi ye yatuguza wano. Nasigala ng'abanjayo obusente buli awo butini. Naye ayagala ssente alinga mayembe. Laba nno. Laba wadda gwe tunoonye. Natali yovaawo. Mama mbadde gwe wantumye nva ku dduuka. Bwe nakutumya ku dduuka ne kugamba osiibeyo obusiibi. Si kusiibayo maama. Naye bwe natuuse ku dduuka nga Auntie Sarah taliiyo. Nga tedduuka liggale nentuula. Ne mulinda bwe ndabye nga takomawo. Ne ngamba kanzire ewaffe. Taata wo y'omulabi? Nina maama naawe. Nabalese wano mwenna ne taata. Taata wo alidde wano obuwuka. Nga buzibu ki? Nti nakutumyewo eyo gy'otadda. Okimanyi taata wo akwagala nnyo. Ekyo ndowooza okimanyi? Maama. Kyogamba naawe okimanyi nti taata njagala? Kijje ku nze. Taata wo akwagala nnyo tayagala kintu kyonna kikutuukeko. Kyokka gwe n'obeera eyo. Nze omukazi omukulu. Atali kaana kato ka myaka 2. Nange omuntu asobola okunneeraliikirira n'enteeka abantu ku bunkenke bwenti. Omuntu omukulu. Mbadde naakamukkakkanya bwe nti nakkakkana n'atambula agende.
ne zireeta tata Dickson. Tata Dickson ng'agamba ki? Bannange oli omusajja abanja ssente ze. Musajja oyo naye abanja. Yate bw'oyogedde ku ssente maama n'onzijukiza. Badde ntambula nkomawo. Nonda ssente zino. N'ozirondawo. Kubawo nga nzija. Okakasa zino ssente olonze nnole zino. Maama. Ssente nzironze mu kkubo. Tewali azikuwadde. Maama ku mulembe guno ani akyayinza okuwa ssente? Abantu bakyagaba ssente. Ssente nnonde. Webale kulonda. Kale maama. Nani? Olabye omwana olunaku kubeerera nkole emirimu naye. Olabye. Taata okoze bubi nnyo Kati ate nkoze kibi ki? okugenda n'oyomesa famire ya mwami Gatonnya nga twekimanyi bulungi nti mama bwano bwe yafa ye famire yasooka okutudduukirira. Okuva olwo ebintu bye tukozesa tubijjeeyo, sabbuuni, omunnyo n'ebirala. Naye kati gweovudde awo nogera n'obayombesa. Mwami Gatonnya abadde asusse okutumanyira. Kakati obwo obuntu bwe batuwa kwe basinziira ne batandika okutujooga ne bagana okutusasula ssente zaffe. Obwo munnyo biki Yadde naye kigenda kujjawo enkolagana yaffe gye tubadde nabo ate nga tugyetaaga, tubeetaaga abantu abo taata. oba evaawo eveewo seguya balinziika. Mbadde ngamba ani atuddira amazzi. nga yenze Kulikayo. vuddeyo anti nkooye nnyo kakati njagadde nsooke nfuna akadomola k'amazzi neyiweyiweko otuzi nzikaka njoke nyingire mu nju. Kakati tata Dickson omulabi. Tata Dickson ava wano agambye oli musajja musirusiru tolina magezi oli kisajjasajja. olwo nga kiki ekyenvuma Abanja ssente ze. obusente bwamanja bwe bunvumya yeerabidde nti omunnyo sukkaali embazi ejjambya abyeyazika wano ffe tubimuwa. Ebyo tabijjukira naawe era tayagala kumanya. agambye ndi musiru Ye kale yeebale. kakati wavudde wano ng'ennyumba ekuta oluyiira ate olwaki olw'omwana. ate naawe gwakoze ensobi ate kati ontusikiriza mu bya tata Dickson kati ate amagezi ne gawuguka kati ye omwana akomyewo. Mbadde ngamba wavudde wano ng'ogenze munono. nze nabadde ngenze mu byange sinamulabako akomyewo. Yakomyewo. kale mukama Olina ky'omuwadde? nze ate omuntu gwe sirabye kati ate mba nkimuwadde nti Tolina ky'omuwadde? agambye nyina kyemuwadde nze sinamulabako. agambye onyina kyemuwadde. Sente zino ziraba? nagamba nze nzimuwadde omwana abadde kyono Mbwazironze. kakati bwalonda sente mba nze nzimuwadde. Sente zino ziraba? nziraba. Bwe wabadde ogenda ku make wabadde ogenda nazikuwadde ng'omuntu yazikuutizaako wano bwino. Oziraba? Ze sente ze nnyini Natali yazaleese. nze bwabadde ozimpa saazetegereza nti ziriko ki oba inki oba tikuli naye kakati ate bwaba azironze bategeeza nze nzimuwadde. Twalonze nno. mba zironze. Azironze. kituufu alonze sente zange siziraba sizirinaamu. kituufu azironze. Era oli wa mukisa nti bw'ozisudde omwana w'omu nju yazironze. kale zimpe. Olwedde wazisudde katuzikozese. kale kanzije. Kale
Abeni. Gwe Tata Dickson. Tata Dickson. Tata Dickson. Vayo. Kati njagala kumanya. Kiki ekikutute wange ne bakugamba siriyo n'osigala ng'okyayomberayo. Gwe tokimanyi. Kiki emmanyi? Njagala ssente zange. Kunze ne mukyala wange obanjani. Imanja ggwe. Kakati bw'ogenzeyo ne bagamba siriyo lwaki tosigadde obanja mukyala wange? Kumbuzaabuza akimanyidde ddala bulungi nkubanja. Buli lwe nzija oluusi oba mu nnyumba weekwese. Tolabika. Zanga lwaki sivumo yemmome. Kati osinzidde ku ki okunvuma obusiru maaso ga mukyala wange? Ate olina amagezi? Ogalina? Njuba. Gwe kyokola kiri ekintu eki ekijja okumala okigoye weezinge kumpa ssente zange. Kati sigenda zikuwa. Ojja kuzimpa. Sijja zikuwa. Katokiraba. Kati ekyo kyongedde ddala okukulagira ddala nti toliimu yadde akatoola oli musiru. Njuba. Lwaki ompisaamu amaaso ku kyalo kyampisi ng'abantu abalala bonna bansamu ekiteebu? Tolina magezi. Tolina. Njuba tonvuma busiru. Tolina magezi. Njuba tonvuma busiru. Sikuvuma buvume naye tolina magezi oli musiru. Gwe sebo tojja onkubira wange. Nyole ensingo eno tete. Ensingo eno musuwa guno kangu. Kyokola oba kimanyi. Nyole ensingo eno. Guno musuwa kaka. Natalia, munno ne yawadde ngambye mbu nkuyite ayagala kugiramuko naawe. Munnange kyoba Ono Dickson Dickson ali luddawo. namulese eri mu kayembe nga gyakulindiridde. Naye Dickson yaneese. Toyinza kuddira muntu n'okolagana naye nga taata we takolagana na bazadde bo. Golaba kiba kijja. Natalia, nenze ndaba eno empalana y'abantu abakulu ffe ng'abaana tuleme kugyeyingizaamu ffe tusigale nga tukwatagana. Toyinza kukolagana na muntu nga taata we awalagana ne bazadde baffe ffe nga tukolagana n'oyo. Andi eyo kinyini kye ŋŋamba empalana y'abantu abakulu ffe tugyesenyiwe ffe tukwatagane. Kyendabye bw'oli mwana muto nga Dickson amagezi gammwe ge gamu. Magezi? Wangi maama. Magezi? Wangi maama. Gende wa ansala. Olaba baguddewo edduuka kuwa ebintu byange. Bintu ki oba maama? Yabimanyi gwe gendayo omugambe nti nkutumye ebintu byange. Ajja bikuwa. Kale maama. Mukulu amanya go gwani? Nze Samsoni Njuba. Njuba Samsoni. Njuba olina emyaka emeka? N'emyaka 47. Ana 7. Kola mulimu ki? Neekolera gyange. Obeera wa ssebo? Mbeera kyampisi. Kyampisi. Buzibu ki ssebo? Omusajja oli Gatonnya ankubye nzenna mpulira sikyasobola nakumira malusu afande kankubuulire. Gatonnya akubye akulanga ki? Ngenzeyo obugenzi kumubanja ssente zange zasigala ku poloti mitwalo 8 naye omusajja ankubye bukubi nankuba omusuwa guno gwonna obulumi mpulira gunnuma. Okay, kakati ogenda ka kiosk wali opikingeyo empapula za police surgeon ogindwa omusawo wa polisi then tujja olaba ate butya tutongerayo ensonga zo. Magezi omuntu gwe nakutumye nga sinamulaba kye kyatuuseewo. Ekikulu naawe obumbujja tunambuuza nsonga lwaki mwannyinaze tanajja kuzisinkana gumala gakalabuka bukalabuzi. Nsonyiwa omanyi nze ng'omwange wena bulooza ku Natalia era ku kirwala gwe nsokeddeko kati kye kyatuuseewo. Soko mpe balansi wange nga sinabikubuulira. Magezi naawe twalaganya akawungeezi okuliwa balansi wo obudde buno bukyali nja kuwa ssente zo kati gendayo omupitire. Kati ssente zo sikyazaagala kitaawo yeeyisa bubi kitaawo yeeyisa ng'ensolo y'omu nsiko ate naawe oyinza okuba nga weeyisa nga ye. Magezi
ekitata kyeyakoze nange sikiwagira era nkivumirira. Ekyo kikoze buyisi. Wandisose bigamba kitaawo nga tonnabimbuulira wano kwonoona bintu byo. Era taatawo byonna ebintu byabilinnyeemu abyonoonyi. Naye nze ndaba titwandiyingiza mu mpalana y'abakulu, twandisekedde ffe ng'abaana nga tukwatagana tumikiriza mu nsonga zaabwe. Ngenda omumpitire. Ssebo ondagira ssebo nze nzireyo ewaka tuyitire mwannyinaze Natalia. Ondagira sazeemu ssebo olugendo lwange gye ŋŋenda nzireyo ssebo ewaka nkuyitire mwannyinaze. Magezi oli mwana mulenzi gye ndi gy'ojja bambi genda omumpitire. Sijja kujjayo sigalayo wekka. Magezi lwaki sente zenakuwadde nenkugamba zizo ate oziwadde nnyoko? Taata, nagenza okulaba ng'ebintu bye waŋŋambye sigenda bisobola. Kwe kukwata sente nenziwa maama. Kabeera akabonero ak'enkukunala gy'oli nti by'oŋŋamba sigenda bikola. Biki by'otagenda kukola? Taata, tugeze singa Katonda atuweera awo omwana. Butereevu nze mba nnyina. Kati olwo gw'aba akuyita atya? Mbeera jjajjaawe. Kati omwana oyo singa akula n'ammanja kitaawe. Mba ngenda kumugamba nti. Omugamba nti kitaawe yafa. Nga lwaki ŋŋamba taata we nti yafa nga w'oli oli mulamu? Kati gw'olaba nsobola okubeera kitaawe omwana ate nembeera jjajjaawe. Gw'olaba ekyo kisoboka? Kyamukisa mulungi naawe okirabye nti kya buswavu. Nze yenkola taata ngimanyi eri mu nsolo era gye yasigalira. Si muffe bantu taata. Oganye. Natalia. Bw'oba oganye okukola kyenkugambye. Ngenda kuwalana olenga n'emirembe gikuwaddeko ewaka. Nze nkulabula. Taata, bwe kuba kumpalana nzikiriza ompalane. Naye lindirira amagoba g'empalana. Natalia, koma wano. Koma wano. Muko olagawo Ngenda ku dduuka. Natalia alina kyeyakugambye. Talina kyaŋŋambye. Natalia yaŋŋambye agenda kuwa obubaka bwange obundeetere. Ebyo yabikugambiddewa? Waka ewange. Wabula kyako onzijukiza olugero lw'akanyonyi akamu. Omusajja agenda nakwata akanyonyi nekamugamba ssebo tonzita. Nekamugamba ngenda kubulirayo ebintu 3 era nkukakasa bino obigenderako ogenda kugaggawala. Omusajja nakagamba mbuulira. Nekamugamba obikubuulira soko nte ngende mu muti guli. Omusajja akanyonyi nakata era nekambuulira ebintu 3. Ekisooka omutwe gwange munene mulimu zaabu era kasita omutunda ogenda kugaggawala. Ekyokubiri nekamugamba bw'obanga okutta ekintu kyonna mu ngalo zo tugikiriza kugenda. Ekyokusatu kyo nkyerabiddemu. Muko awo otegeeza ki? Ogambye Natalia yabadde mu njuuyo kale ate essaawa zino obuuza nze oba alina kyansinza okugamba. Lwaki tewamubuuzizza oba alina kyagenda okugamba ng'ali wuwo? Twabadde na pulaani kumutwalako awuto. Ekyo kyo tekigenda kusoboka olw'ensonga nti taata gy'ali eka tasobola mukkiriza kuvaayo. Sezaala alinye mu pulaani zange. Gwe yeyinde mu pulaani zo si Sezaala. Kituufu nange nazannyemu nga fala sandikiriza Natalia kugenda. Nawe kirabye kuzannya baguzannye bubi. Taata ndeka nviirako ddala taata neesonyiwa. Sigenda kuleka okujjako ng'okoze ekyenjagala. Ate bw'oba oganidde ddala ngenda kugoba ewaka. Ekyo nkikubuulidde. Taata bwe kuba kungoba waka nzikiriza naye nkusaba nyambe y'ekintu eki kimu njambe ontwala ebukojja bwange gye bazaala maama wange embeera eyo osanga nnaafuna emirembe. Ebukojja bwo omanyiiyo? Simanyiiyo naye kye nnekakasa oteeka okuba ng'omanyiiyo nsitule ontwala eyo. Kati mpuliriza bulungi. Maama wo yajja ewa muganda wange yajja ng'omukozi ne bamupromotinga n'afuuka omukyala
tiyalwa bbanga tono nnyo nafuna olubuto n'akuzaala. Bwe yali akuzaala n'afa. Kitaawo n'abeera naawe okumala emyaka 3 naye n'afa. Nakundekera nze nkulabirira okuva ku myaka 3 mpaka okutuuka kati olwaleero emyaka gy'olina nze nkulabirira. Kati bwe byowoza ntwale obukojja bwange nze simanyiiyo kubanga nnyoko yagenda okufa yali tanaatutwalayo kumanyaayo. Nkimanyi gye bali naye titwemanyi, simanyiiyo nabo tebatumanyi. Kati laba ebyo byodda mu kukaaba, ebyo byokaaba tebikuyamba. Gano amaziga gokaaba tigagenda kufuuka kojjaawo, tigagenda kufuuka mukojjaawo. Owulira njagala otegeere kyekyengero byonna byenkola njiya kulaba nti nkuyiiza ng'omwana kubanga tolina kitaawo, nze ndiwo nga kitaawo, nkuyiiza ofune ebirungi. Naye nange okuyiiza ebirungi nakufuna security, nfune empagi enywevu ke neekwata nkukolera ebirungi. Naye ate buli kinjiya ng'okigaana, okigaana okiraba. Kati labayo, mpuliriza Natalia, nze ŋŋenda kugulira ploti nkuzimbireko ennyumba obeere awo tutandikewo ekika ekikyo ku saidi ya maama wo. Owulidde? Naye tikiriyo, tugenda kiteekawo buteesi. Otegedde? Kati ntegeera bulungi kyenjagala. Owulira? Kubanga kyenjagala kiyamba ggwe. Otegedde? Kati nsubira kyenkugambira era okitegedde. Si kyekyo? Kati genda ewaka. Genda ewaka. Genda, gambye genda ewaka. Genda ewaka yanguwa. Ate saagala bantu batulabe. Ate totuuke ewaka ng'okaaba bakubuze oba kiki ekikukaabye. Wanji okola ki wano iwaffe? Natalia, kiki ng'oli munaku bwawe waliwo obuzibu bwonna? Ebizibu byange byo tojja bisobola naye ki ekibadde ki ekikuleese? Natalia ekindeese nze kwetunda ku lwa taata engeri gye beeyisirizaako. Kino kikwetaagisa kwetonda kuba ensobi teyabaddeyo, yabadde ya taatawo. Kansubira nti tekirina kutwawula. Era kisobola kutwawula kyo naye weewuunyisa oli bwakutunuulira akulaba ng'emyaka gyo mito nnyo naye nga byokola bya kintu kikulu. Natalia, omuntu okubamu ebintu ebizimba tegiba myaka wabula gaba magezi. Kalo nzikakkanyiza era mpulira muli nga ntoowolokoseeko. Natalia, Wanje kale nze ndibadde akuwa naye kati gwawanze. kiro kikweraliikiriza kuba nange nkimanyi tolina okumanya tolina n'ebintu ebisinga mu bisaba waffe. Webale kwawula ebyenfuna n'omukwano kuba abantu abasinga bagatta omukwano n'ebyenfuna, awo omukwano ne gufa oba tebikwatagana. Kale kankusibule ŋŋendeeka kuba essaawa yonna taata ayinza okujjawo ate najja lunawo lutalala era bulungi. Naye beera bulungi. Bye. Akasajja nkakubye kyenkakoze nkakasa tekaliddamu kutambula kugenda maka ga muntu yenna mbukayombereyo. naye ekyo Gatonnya kyokoze kibi.
ekyo kyokoze kye bayita okutwalira amateeka mu ngalo. Wali badde olumba kakiiko n'omukwasisa amateeka. Nyabo obaddeyo oyagala mutwaliro lusenia lwa piraawo alyoka ategere nti nanyize nnyo ku kyakoze. Sisobola kuddira muntu atambudde nava mu maka ge najja mu maka gange nakitegeera nti siriiwo nagenda mu maaso n'okukuyombesa nakuvumavuma. Ekyo sobola kikola mbu mukwasisa amateeka. Ate gwe nokyayogera afunye omukisa. Mba kujjukira jjabya yange ningenda nayo mbadde mutema k'omutwe ninzijja nako ningufumita mu ffumo nimbisimba wali nafuuka kyabulambuzi nga kijjukizo. Buli omuntu ayitawa n'agulawo n'agamba ago amaka gatonya tegayomberwamu. Ekyo kye mbadde ngenda okukola. Ate gwonakuwadde ki? Ono agambye kimunakuwaza. Agambye mbuki? Anakuwadde lwe n'embeera eriwo. Mbadde manyi. Obadde omanyi nti ki? Mbadde manyi nti anakuwadde lw'okuba ategedde nti ngenze nenkuba Tata Dickson. Si kyekyo. Natalia tayinza tulyamu lukwe naawe. Towakanira nga omwana akulyamu olukwe n'aluluka nga olyawo naye nga tomanyi. Abo balala naye si Natalia. Aya tolazeewo. Gwovaawo. Tata mama yadde yantumye wa mukyala Saara ndabo bayaguddewo edduuka ali ampa ebintu byo naye nsanze taliiwo nange kokomawo. Kati mama wo ne Natalia baliwa? Simanyi nange kuba nange nakava ku dduuka kulaba omukyala Saara gyali. Mama Natalia. Mama Natalia. Baba gezi wanji. Mujje. Natalia. Wanji. Kati kino njagala mumpulirize bulungi. Okuva n'olwaleero ntongozezza empalana wakati wa maka gange agagatonya n'amaka ga Tata Dickson. Temukkirizibwa kuddamu kubawa kibiriiti, munnyo, sukkaali, jambiya, mbazzi, wadde amazzi mu tanka. Wakiri muggayiwa naye nga temugaba wadde. Ekyo mukitegedde bulungi. Ate eno ensonga eri serious. Nekizuula omukumme nga mwine enkolagana nga mukolagana ne famire ya Tata Dickson. Nekizuula bwe nti ngenda bazaalukuka. Ekyo sisaaga. Ekiki? Naye gatonya. Ekigambo kuzaalukuka nga kinene. Nnyabo, oyagala kumpakanya? Olinga agamba nti nno naamuzaayo. Ewa. Mu lubuto. Kale, nja kumwegaana. Mugatte ku famire ya Tata Dickson muwalane. Ekyo kiri serious. Taata, mbeko kyenjogera. Sinnabayita kujja wano kuteesa oba kwogera. Mbayise kuwuliriza bye ŋŋamba. Ekyo mukitegedde? Wama gwe yogera. Taata nze ndaba lwaki tetusasula Tata Dickson byonna byo ne biggwa. Sente za Tata Dickson zirawo nti nnyinyi bisizirina. Nzirina. Naye olw'okuva ne yakoze efujjo maka gange n'alaga nti w'amaanyi nnyo sigenda zimuwa. Ngenda muwalane mukakkanye mpaka lwanafukamira ku maviivi ge okundaga nti ategedde ndi nze nsinga awo ndyoke nzisasule. Ekitali ekyo tajja zifuna. Nyavu ngambye tutandika ki? Maka ga Gatonya kuwalana maka ga Tata Dickson. Tumuwalane era kati nze empalana yange kangitandikirewo. Naye kiki? nze ndaba tuli ba mulirwano. Si kirungi mulirwana kuwalagana na mulirwanwa we. Omuntu akutteko najja mu maka ge nayomberamu gw'ogamba mbu mulirwana kyoyo. Kati nnyabo beera wa mazima. Beera mulambulukufu, yogera amazima maaso g'abaana bano, ogambe nti gosaze eddiiro, wegase ku famire ku maka ga Tata Dickson.
nawe nkuwalane. Sale diro genda nze sifa genda ntandikire ku. Nedda ssebo. Nze sagala kweguya oliwaddembe okusala eddiiro nkuwalane kati tutamuze empalana. Ssebo tuwalane. Njagala tata Dickson tumuwalane mpaka myuke emimwa. Awo ntegere nti empalana yaffe ennozi. Kale tuwalane. Taata, naye lwaki weesibye ku kintu ky'okugyawo emirembe wakati wa famire yaffe n'eya Gatonnya? naye Dickson lwaki buli lwenfuba okwetaasako ejjogo lya Gatonnya lwaki owunziko olaga nti nze mukyamu? wayinza okubaawo akakwate wakati awo nkugambye nti omusajja nkubye kati gobadde oyagala ki ku byombi? obadde oyagala omusajja bw'ava eri nankuba nfukamire neeyanze ssebo neeyanzizza nnyo neeyanze gompadde onjagala gusinze ssebo naye yadde akukubye tiwandi tusikweyo ensonga okumusibisa tiwandi mututte ku poliisi kumusibisa nze ndaba twandiwadde tutuula famire yaffe n'eya mwami Gatonnya ne tutula mu zino ensonga ne tuzigonjoola si kuva wano nomala gagende n'omusibisa ku poliisi okoze bubi taata. kati wulira bwawoza kutuula Gatonnya ki gw'otuula naye nga bwe tutuula obanga inaaleeta ensonga eyinza okwongera okutugatta yakulaga ali waggulu kwegamba gwe kyoyagala nze nsigale nga nze musiru yakusiriwaza busiriwaza. Taata oba tubeera basiru katubeera abasiru kubanga ffe tulina omukwano gwe twetaaga eri famire yaabwe tulina otekawowo omukwano. kakati gwe gwoba ogenda osirwaliri wamu nabo ekyo nakyo nkitegeere nti kati gwe ofuuse musiru genda obeegatteko nange eno gyendi manye nti abanwanyisa baweze. Taata ekyo si kyentegeeza onfunye bubi. Kyotegeeza si kyentegeeza siye kyembadde ntegeeza tulina otekawo omukwano gw'enjawulo eri famire yaabwe. kati gwe siriwala obeegatteko. Taata kakati nekiriwo tata bamusibye. Ani amusibye? Tata Dickson. Amusibidde ki? Anti mutata yamukubye. Ago nno ge bayita amagoba g'empalana. Magoba g'empalana? Hey. Gatya? Buli muntu akola bizinensi wansi w'enjuba ku bintu ebi bibiri alina okufunako ekintu kimu. Bw'otofuna amagoba ofunamu loosi. Kati ye taata akunguddemu magoba ga mpalana. Naye nze kyendaba wandyesonyiye Dickson kuba kitaawe asibisa kitaffe. Nesonyiwe Dickson nsigazaani. Osigaze kyako? Ani yagamba nti nze nali njagadde ku kyako? Nze kyako simwagala. Kyakumwagalako ekintu eki ssente. Naye ku mutima gwange Dickson ye mutu gwenjagala erya ddala. Kati n'ekyo tekigenda kusoboka kuba taata yatugambye tuwalane famire ya tata Dickson. Era kati nze nkusaliddewo ogenda ne kyako. Ate mwana tuweyogedde ku kyako n'onzijukiza. Yampadde munnange omutwalo gw'ongukuwe. Maama nze omutwalo olowooza gwali gubaddemu. Munnange ssente zonna zisudde. Nze kati nze bya ssente si byendiko kati. Kyendiko tusale amagezi tulabe taata tumugye batya mu kkomera. Kati otusaze magezi ki? Taata nkwegayiridde nkusaba kino kikole ku lwange mwami Gatonnya mugye mu kkomera. sisobola kujja Gatonnya mu kkomera nga tampadde ssente zange kubanga ssente zange nzeetaaga. Nze simulinaako mpalana simulinaako kyenjagala kiri ekintu eki ssente zange. Naye gwe tolaba nti ekkubo ly'okutte okufuna ssente zo bbi ligenda kujjawo enkolagana yaffe ne famire ya mwami Gatonnya lyongerewo empalana. Nze sirina buzibu bwonna era sirina kira kyonna kyenjagala. Olulimi lwentegera luli olwo ssente njagala ssente zange. Yaba gweoba owulira nga famire eri ekuluma nnyo okusinga nze kitaawo kwata emitwalo gyange 8 ogimpe zimpe. Kale nze emitwalo 8 ngenda kuziggyawo. Kaakati biveemu ebyange ne Gatonnya biveemu ye muleka mpe ssente zange nze njagala ssente. Kati Gatonnya abasirikale mbatya nzo kutya kwentyamu abasirikale sisobola kwogera nabo. Kakati abasirikale obatya osazeewo mbere mukomera kubanga otya abasirikale. Kumanyi obuzibu bwe nasanze mukomera. Abasibe balina ensekere ebikuba ettulumu muli omusajja omulala afuuwa empewo yonna neewunya ngalinga nti mulambo gwa mbogo guli mukomera.
nyamba ogenda oyogere nabo nve mukomera. Kati Gatonnya bwe batusaba ssente nze ngenda zijjawa. Genda kuba naye bo bagambe batuwuli ssente bwe nava mukomera nja zibasasula. Bannaye baba ogamba be bakusibye. Gatonnya. Mukyala Gatonnya, omwami otagenda kuva wano okamaze osasula ssente tala diction z'ababanja. Naye ofisa ssente mmeka ezo? Miliyoni emu mu emitwalo 2. Zonna zaaki? Emitwalo 8 kya bbanja ku pooti gye baguza ate emitwalo 40 kya ddwaliro. Ne bannanga ofiisa yamba omwami wange ffe abalaba tetulina ssente. Mmwe abatalina ssente lwaki mukuba abantu? Bw'otyo kimanyi nti ennaku zino okukuba abantu oba okuba nsawayo lwaki mutwalira amateeka mu ngalo? Ofiisa bamisonyiwa bba wange omute. Lwe nno ozze mu kunaanya. Ekiddako ngenda kukwata bbaawo mutwale mu kkooti. Wabula kamwe tugeragana wabweru wa kkooti. Bambi ofiisa tukwatirwa ekisa. Ozze mu kulisa bujanja mu piso. Ekiddako wikinyera kukukwata kukube munda wano. Ofiisa kanoonye ssente. Kyetugenda okukola engeri gy'osazeewo nti ogendagenda ne Dickson kati gende wa Dickson omugambe taata bamusibye akuwe ssente tujje taata mukomera. Kati Dickson ssente azijjewa ng'olaba omusajja watunze mmuwa. Kati lwaki osalawo ogende n'omuntu adalina ssente nulika ate alina ssente? Ani alina ssente? Kyako alina ssente. Kati kino njagala okijje ku nze nti ebintu bibiri byanjawulo omusajja ne ssente. Kati nze njagala musajja saagala ssente. Kati osazeewo taata bamusibire eddala be avundire mukomera. Nze ne musibisizza. Anti oganya okunoonya ssente. Kati gwe zinoonyi. Kati nze musajja watunzijjewa. Tolaba oli wano neekalizaamu naye nawe kenyini tolina ky'osobola kukola. Mbadde n'abaana ba mwami Gatonnya bakusaba bakwegayiridde kitaabwe musonyiwe omugye mu kkomera. Kakati lwaki boogerera mu ggwe? Tebalina amagulu gasobola kutambula ne batuuka wano ne bajja ne baneegambira. Lwaki balina kutuma ggwe? Mbuuza, tebalina amagulu bano abaa wano ku neighbor wano. Tebalina amagulu gatambula kutuuka wano. Bagambye nti bo bakutya bo balowooza bwe banajja ne bakwesabira nabo nzo basibisa ng'obosibisiza kitaabwe yensonga lwaki batumye nze. Ekyo kiraga nti tebannaba kumenyeka mitima gyabwe. Tebalina na kabonero kakwenenya. Okiwulira? Tebalina akabonero kakwetonda. Ebyo bigambo byo bivuddemu ggwe. Kubanga singa nga babadde bo badde bajja tutambula bajja wano. Kati bwe banaabanga bo bennyini nga beekubye mu kifuba gwe bali baleke bamenyeke n'ekintu kyabwe. Bo bennyini be beetandikira empalana leka bagifunemu amagoba gaayo. Ekiriwo mukimanyi? Nedde. Nva ku poliisi naye omusirikale agambye tagenda kutataata wammwe nga tetusasudde tata Dickson ssente ze. Ssente mmeka ezo maama? Miliyoni 1.2. Katonda wange. Kuliko emitwalo 8 balansi wa wano yatuguza. N'emitwalo 40 za ddwaliro. Maama, kati tukoze tutya okujja taata mukomera? Anti kati ekyo kyenjagala tugatte emitwe tulabe tufunye tutya ssente zimugjayo. Awo nno taata atuuse okuvundira mu kkomera. Ate naye tuyogera bwotyo. Ayogeddeko bwogeza akyogerako si yakireeta. Anti ayogeddemu bubi. Njogedde bubi ki naawe? Muve mukwerumaluma mujje tulabe engeri gye tunoonyamu ssente. Alo mulamu, muli mutya eyo?
muli bulungi kirungi ffe tetuli bulungi n'akamu munnaye. Kamistikol wakalabye dadde nkubidde kugamba nti munnange mwannyoko baamusibye Gatonnya. ye mpalana waliwo awo neiba gwe tuliraanye naye baaba ye yamusibisizza era nadde munnaye nkukubidde kusaba ku ssente tufunireyo ku ssente tusobole omujjayo. Mulamu toyina ssente bannange, kale kankwerekereze kansobole okunoonyanoonya awalala ndabe. Ye mulamu ekyo nga kibi ekyatuuse ku taata. Munange weebitowe byazze era tuli eyo tuli mu kusala ntotto butya bwe tujjayo taata wange mu kkomera. Kati ki ekyetaagisa? Twetaaga ssente. Ssente mmeka? Akakadde kamu n'emitwalo 2. Kakadde kamu n'emitwalo 5. Kakati mwazifunye? Ate twazifunye byebigere bino. Mwanjagala onsalira amagezi taata wange ave mu kkomera. Kale nenaawo ensonga ezo singa waziŋŋambye dda. Akakadde kamu emitwalo 5 ne kasuza omuntu mu kkomera ng'ate ssente nnina. Jantugende ewaka nzikuwa. Wanje? Banange nga neyanza. Toweeyanza. Ebyo ebintu bye nnina okukola nga mbikolera omuntu gwe njagala. Mba nnina njagala kusanyusa gwe. Webale nnyo weebalire ddala. Jantugende. Ebyo ebintu mubiŋŋambanga. Hello? Wanji? Nkuwulira? Okay. Ekyo kirungi. Kale kanzije. Kale. Ate govaawo. Nva ku poliisi. Nogenda ku poliisi ate nzinondeka wano. Anti nange ekirowoozo nkifunidde eyo nengamba kangende ku poliisi. Kati ye taata ali atya? Taata tali bubi era ssente nzisasudde. Ozisasudde? Ye. Akakadde kamu emitwalo 2. Yes. Ozijjeewa? Gye nzijje si gwe mulamwa. Omulamwa guli nti taata avudde mu kkomera. Kati taata yaaliwo? Bangambye ntwale maama ateekeko omukono. Ye maama aliwo? Maama yagenzeeko eri kaduuka ka Anti Sarah era gy'akyali. Ovaawo. Vako mikwano gyange. Naye oyinjiranga ki? Olinga embwa gwe yakomba mu bigere. Kati tawagala nsibe wano nga ntudde wano. Osusizza nnyo okwenjeera. Afande, sente zino singa tobadde gwe mbadde sigenda kuzifuna. Olaba oyo omukazi oyo ne muwala oyo Gatonnya abadde wano. Mutima balina mubi nnyo, balina omutima mubi. Si basasuze. Kale azimpadde naye ngulaba mu mutima guli okusembayo okuba omubi. Omanyi ffe poliisi
mulungu affe okusingira ddala ese kula ntukuuma na uganda n'ebintu bye ebintu bye kakati afande kakufunira okukentwalo kukumza oyaleeta buzibu kamera zitulaba nkutere ku simu yo simu yange siku yiyo ina makatona ogenda kumpa akapapula ina kumenya katiza kinasinkako eja nakamya beti ani nakamya beti nakamya beti kaka neyaza afande omuyambi afande bannange omuyambi ddala neyanza sebo osinze taata esebo atulabire sebo soko lindoka okuyingira mu nyumba ate kiki olina okusooka okunaaba eddagala nataali yagenda mu njote taata webbafa anaabe kale maama kati beera awo kankuleetera eddagala bambi toyingira kakati ndoza mukiramu tata Dickson ansibisiza nandese obuliri bwange nembeera mu kkomera ekyo kiba kiraga nti yenyigidde mu mpalana butereevu naye kakati ate nze kati empalana tekyamala nina okwongerako ekirala kati nangiridde olutalo tulina okukola ebintu ebyo tulina okumuwalana tulina n'okukolawo olutalo kati nziguddewo olutalo wakati waffe ne famire ya tata Dickson njuba tulina okumuwalana nga bwe kisoboka era n'okumulwanyisa ddala olutalo kafungula nkette tuli fena kino mbabuulira omuntu yenna anakyuka nakolagana n'abantu bali ne bwe ndiba nfulire wakiri omuzimu gwange gujja kufe magome gujje kutugumbule tulina okubawalana mpaka bulamu bwaffe bwonna saagala bibuuzo saagala kukola ki mulina kukola kye mbagambye kati mufulume nyina bijjagala okwogerako ne maama wange magezi out teikubuuza okujjako kyeŋŋambye kati ndowooza bulijjo ogobadde ŋŋamba munange kwata ebintu ndowooza kirabye omusajja kyakoze kati ekyenkusaba kiri ekintu kimu mpagira omusajja tumuwalane kikyati ageza awaka wano wankeese ate lwaki sinabadde ndowooza nti taata wanaava mu kkomera agendako mawe akyuse naye talina kyakyuseemu wadde empala nayongera kuseesaamu buseesa ndowooza babamusiba mwaka mulamba yalikomyawo alangirira sematalo wakusatu Natalia nze olutalo tata lwalangiridde nduwagira olw'okuba guli mwana muwala kati totegera buzibu buli mu kusula mu kkomera era omuntu akwagaliza okusula mu kkomera aba akwagaliza ntaana nze okubeera omwana omuwala tekitegeeza nti ebiri mu kkomera sibitegeera mbimanyi bulungi naye nze kyesiwagira ze mpalana tugenda kufiirwa ebintu bingi mu mpalana ezo ezitatadde kati gwe nkitegedde kikogeza ebyo olw'okuba oli mukwano ne Dickson kati tolaba nsobi za kitaawe nerinda tata kaali kiguwamu nti mweyagala ojja laba kogenda okumugamba si kyeŋŋambye kati ani agenda omugamba nange simanyi naye gwe linda nze nkubuulidde ate olaga naye n'omanyirazi gwe omuntu oyo akava mu kkomera lwaki togenzeeyo enkya nyina byenjagala okwogera naye bwe kiba nno bwe kito
tugende ffenna. Asigale waka. Gwomuntu gwe bakasiba wogenda ne bakuddamu ne bakwata. Kati ate nga bankwata nkoze ki? Leka tugende ffenna nkukoleko security. Kale. Tugende. Kale. Natalia! Essoko gye. Kakati Natalia, tugenda wasengaawo. Naye njagala osigale wako okomewo bulungi. Tugenda kwanguwayo. Ne bino binteereyo. Tugenda. Oli wadde mmene okwesibiramu? Kale. Muko webale kusaba bangamye nti Cesar bamutadde. Ani Cesar Dickson? Muko ngamba tata Natalia akwanjulako ewaffe oliko taata omuyita Cesar. Naye Muko ekyo wakifudde luyimba buli we nkusisinkana ekyoyogera waliwo obuzibu bwonna. Gwe tobulaba goloza kiteewo okusisusa kitaffe ffe ng'abaana kitusanyusa. Nzimbadde mmanyi nti ngeri Cesar bafudde mu kkomera kati obivuddewo nga bivaawo bitya ate kati dinde ekigenda okuddako. Muko tonja Samira sirika n'okusirika. Omanyi dayo waka. Ate lwaki? Zijukidde zolo mubanja kasoke ngendeyo mubanje sente zange. Tugendeyo ffenna. Okugenda ffenna siganye naye tojja kusobola kutambula kutuuka wa zolo wala ekyokubiri zolo kennyini bw'ogende wuwe n'omuntu gw'atamanyi kimunyiiza awo aba takyansasudde sente zange. Kati nze kangereyo mangu nveeyo ngende wa sisita wange then nkomeyo waka. Kino kyokugana ogenda kiyamba gwe wala tojja sobolayo. Kati nze kanyanguwe nkomeyo waka. Kale kanyanguwe genda. Natalia. Wanje? Tata ngambye nti tata bamutadde kituufu oba? Kituufu tata bamutadde. Iteza mali mu nyumba. Ataliimu. Balina gye balaze ne maama. Naye Natalia sente zonna ezo zonna mwaziggyeewa? Owange maama yalina eyo gye yazijje. Okimanyi nti nina akalaboko. Akalabo kange? Sente zino oziraba? Giri emitwalo 3. Njagala ogende ogule engoye ennungi ogule engatte ennungi oyambaleko nawe olabikeko bulungi. Natalia neyanzizza. Naye Natalia sente zonna zino waziggyeewa ng'omuntu asibe waka si nti okola? Nina munnange eyo yazimpadde nange neŋŋamba kanzikuleetere. Naye Natalia olaba kinnuma ziyandibadde akuwa negwa wansi. Leka naawe ekyo tekikuteeka ku bunkenke gwe kyoba omanya nti Katonda yakuwanze ng'ekirabo nze osobola okulabirira. Naye magezi takunjagaliza. Magezi buli wansanga ayogera bingi buli wansanga. Oyo nawe takweraliikiriza oyo bw'atyo naye gwe okimanyi tofunanko omukisa kuyingirako munju yaffe. Kituufu. Njagala tugende mu nnyumba olabe ku ddiiro oyogenda okutulamu nga nkwanjo. Tugende. Naye tebansangemu. Tebayinza kukusanga naye bali bakudda kiro naawe bayinza n'okusulayo ate ye magezi omulimu gwo gwakutaaya yakati yayenjedde dda taliiwo. Tugende olabeyo naawe.